Tubaniriza wano ku Marine Skills Media. Of course amanya gange Loyal Ben, the writer. Tufuna soka kubebaza okulayikinga page yaffe, mwebale kusharinga, mwebale ku subscribinga, mwebale buli kimu kye mutukoledde ku Marine Skills Media. And of course olwalera tukomyewo mu kanyomero kaffe ono yeserebu wange. Tugenda batusaako omwami ono omwogerezi wa firimu abasinga mu mumanyi. Twagala tubulireko obulamu bwe bwatambudde yatandika ddi biki byasanze kwegamba atubulire obulamu bwe. Alaba femu nina ku Marine Skills Media. I'm still your host Loyal Ben. Nelero mu kanyomero kaffe kano aka ono yeserebu wange tukomyewo ne serebu omulala. Olaba firimu zikunyumira oyagala enjogerere mutufu n'owulira nga ajogeredde agituddemu bulungi yonolero gwe tuleese. Agamba nti nno ye bwayogerera firimu tebaziddamu yasinga okusinzira ku ye. Of course tugenda kumulaba atubulire lwaki yasinga. Wali owuliddeko omuntu agamba nti nno omwavu alina pulaani, goloza bw'aba alina pulaani lwaki aba akyali mwavu. Byonna agenda kubitunnyonnyola katomufune ku ssaawa eno. Ssebo gyebaleko. Amina nawe gyebale sebo. Kale sebo. Enzira mujoddamu nga ndali nnyo kuyabalala. Owange enzira mwe abasinga bagiwaana nnyo. Enzira mwe banzikakka mu nnyo ewooma okiraba kwegamba oli bwawulya ddala omusajja yageze eddoboozi ery'essimbo kyovalandoza n'abantu yesonga lwaki busirema waffe bubawomera nnyo kukamala. Amina. Anga lino nagenda olasooka ombulize ku batulaba. Batulaba mwena bali ku Marine Skills Media mbatumidde mugye bali gyemukwasizaako engalo coronavirus kimanyi bulwadde bubi ddala ne tusobola okuwetangira tugoberera ebiragiro ebigezeddwa kutuweebwa Minister of Health kwegana abakulembeze bonna naffe nyini tugezeeko okwekuuma nga ffe kubanga kino kiyamba ffe gavumenti si ekifunamu naffe yayinza okuba ina ensobi ezaayo zeekola naffe twekuume kuba obulamu tuweetaage kyekisinga okuba ekikolo. Yes. Oyogedde ku covid ono alina engeri gyakunyenyezaamu. Of course nnyo kubanga ekisooka nina business, ndi businessman, ndi mwogerezi wa sinema, ndi musomesa, ndi muyizi ariko yes byonna mbikola like nawadde ndi mukola bibuuzo ku university awe Makerere but then due to covid lockdown nejja ebibuuzo nga mbiri wakati then nga nina okudeeka then nenkosebwa business wise of course buli muntu covid yamukubye wakati business tusigala obudde bukyali okiraba eggwanga lifirwa sente nyingi nnyo okuva ssaawa emu emugalira w'amaduuka paka ssaawa nya abantu bagaliranga amaduuka ziba sente mpitirivu nnyo nga gyenkomeza ba customers baavu bungi mu bantu olwa covid yeno. Yes, covid yatukosezza nnyo. Owai wangisebo omayingo oberedde firimu zo nnyingi naye mulimu obugambo buli bw'oteekamu kugana ensigala nga nange mutufu kanyingidde nga olunaku at least olunaku lwe ndi musinkana alinnyonnyola nnyonnyola abatulaba wano omwavu alina pulaani kitegeeza kikuba okiteeka nnyo mu firimu zo. Of course sigwa soso kumbuza ekibuuzo ekyo abantu bangi bajja ku WhatsApp ogezaako okumbuuza omwavu alina pulaani kitegeeza ki n'ebintu ng'ebyo. Omanyi size muntu ava mu famire engagga nva mu famire nga maama ye muntu eyatobanga yekka okutubeezaawo ffe ng'abaana okutusomesa ne tubaawo paka n'okutukwe tutuuse banze nsomyeko of course nsomyeko nolwekyo navaire ngamba no I know I'm poor nze ng'omuntu naye nina plan because buli muntu yena alina ali poor alina plan ayagala ofuukako omugagga era aloota lumu ng'afuuseko omugagga tolina ngeri gy'ogenda kufuukamu omugagga oba kubeera successful nga tolina plan. So najja already I'm poor naye ng'ate nina plan naye nga watya nga nkwesiza eŋŋombe eno kisooka ejja kubeera ŋŋombe nnungi ate ng'erina a lot of meaning behind it. Omwavu okuba ne plan wadde abasinga bakitwala nga ekiri sarcastic ekisesaamuuko naye nga kirina a lot of meaning okubeera omwavu and then olina plan. Buli muntu yena omwavu wala alina plan. Yes. Kati Ronage ow'ekibimba omwavu alina plan kituufu noboga mazeeyo Ronage ow'ekibimba omwavu alina plan. Mutuufu abatulaba eyo bandyetaaze okumanya nti Ronage
atandisa atya okubaako okutuuka waali nti kwegamba watandikira wa ekibuuzo ekyo kiri bit wide ndowooza batula bajja kwagala nnyo okumanyibwa mu nsonga za sinema zokka kuba senga nkidda nengezaako okwezimba nzena then it's a bit wide. No, of course abantu kye basinga okukumanyamu bakumanyi nti n'oyogera firimu baagala okumanya otandise otya okuyingira mu field eyo ey'okwogerera sinema. Lumu before nga sinatandika okwogerera sinema waliwo omwogezi omu yayogerera sinema yalina ebyuma bye ng'abitunda. Kati nze nga nina ekirooto ekyokukola production efulumya sinema nga bavijje bajja ne boogerera sinema n'obawaayo kuba obawaddeyo nga webalanga ebintu byo so nga ngezaako okukakasa nti njagala kupromotinga ebitone by'abaana kubanga eri abaana bangi baagala okwogerera sinema naye nga talina sente zigula byuma kyekisooka ekyokubiri nga talina sente zigenda kudownloadinga firimu buli kiseera ng'aye talina ngeri gyagenda zitambuzamu zituusa ku bantu so naye nga nsinga ngula ebyuma bino ne mbiteekawo nsobola okukuŋŋaanya abaana abo ne bajja nebikosa ne bogeranga sinema kwegandi bafuna ekyokukola nabo naye nagenda okontaktinga kuba already abaaliwo kuba okufuna omuntu nga mpya n'omugwako bugwiti jangu oyogere sinema si kyangu nalina okusookera ku already abaaliwo okwo negenda okulaba nga basinga entertainment ezimu zibatutte ziri e Kampala ebyuma nga nsula nabyeka bitulalinga n'ebyuma bino oluzungu waliwo sinema gye nalabako nga bagita Revenge erawo ya butundu erimu akala bakayita Emmy nga kakola okuwoolera sinema eyo nga tebagyogerera ate nga nze nagiraba nti nga sinema nnungi naye nga lwaki kitandika okwogerera sinema eno nensooka njegezaamuukaawo naye ngikola nenzita sidinga nnyingi ogikola n'ogiteekamuuko nomala naawe neweesekerera oluvannyuma koze kiki kino nga wakatandi yes olwo ntandika ekirungi nze sinema nagenda zitandika nga nina bizinesi zangu ludde mwenzija ssente kati nga ne bwe nnyinuna katoni nama nga sikinako tabo eya empties you know kati natandika nga okwogerera firimu eyo nengitwalako mu town nga sigitwala giteeka katale naye nga njitwalira abantu abaludde mu firimu already bampabule owekimba Tereza mwano Tereza nasooka kunoonya kuwabulwa mu kusookera ddala nakitwala abantu bangi naye nga biranga bakyali bali nkubwe genda olabe mu kujjombuli ontereezeemu you know asika ne baŋŋamba nga odduka nnyo kakkalamu katono n'okkakkana ate omulala najja naga nti ataawo osoobye nnyo kati nga gy'oko mubawulirize nnyo buli omu ayagala okoleyo ekyayagala kitasoboka yes ekitali kyangu nenjikola ina obutundu bungi nenfuna ku Nigeria awo nabyo nembikola nakolayo kimu of course nekiteeka mu dduuka abantu bange ne bakirabamu nabo ne bansekereramuko katono awo omuntu ava wala so bwe ntyo bwe ntandika siremeza okuzoogerera paka wetuli olwaleero naye nga tebadde lugendo lwangu lubadde lugendo lujjudde okusomooza. Ronage ow'ekibimba Omwavu omanyi amanya mangi omanyi mu nsi muno buli omu alina omuntu gwe yeegomba. Juzi nasanze omwana wali nanga nti yeye ayagala kubeera musambi wa mupiira yeegomba nnyo Ronaldo ndowooza Ronaldo omutegeera naye naawe mu kutandika okwogera firimu wateekwa buteekwa okubaawo nga eyakusikiriza. Ani oyo eyakusikiriza n'ogamba mutuufu nti kaŋŋende nange nsobola njagala mbeere nga ye? Eyasikiriza okwogerera sinema ayawukana ku mwana oli gwe yeegomba okubeera kubanze seegomba nk'okwogerera sinema kyekisooka. Yes naye neegomba kubeera kintu kirala nnyo kubanze nsoma nnyo naye njagala kubeera motivation speaker omuntu ayogera ebigambo bizaamu abantu amaanyi abantu ne badda ku mulayini abantu ne badda ku mulamwa you know ebintu ng'ebyo kubanga nga I believe I know a lot manyi bingi naye olw'okuba ebyuma nabiinaawo ate ngeri omusajja gwe nali nsinga okwagala nnyo mu kwogerera sinema ze nga ndaba azikola mu ngeri ey'enjawulo bamuyita ISP omutaka naye ndaba sinema ze nga ndaba yes gayo oyo nga siwa bulijjo engeri gyakikolamu era kyova olaba bwe nali nga ntandika okuzoogerera abantu gaba nga oyogera nnyo nga ISP mbagamba of course bw'ojja mu kintu kino nga badde olina omuntu gw'olaba ennyo osooka n'ogenda nga oyogera nga ye paka lw'otuuka n'ogenda nga otandika okukwata eddoboozi eriryo
mpola mpola kivula ntulina abogezi ba sinema bangi nga boogera ng'abo abaali bamenta baabwe oba abantu baali beegomba oba abantu baali nga balaba ennyo nduuza nabo bamanyi bangi nnyo nnyo of course tubalina n'omuggwanga Uganda mukonera munyine nga oyo gaye waakabi omwana yes I speak good. Kakati Ronage ow'ekibimba Omwavu alina plan. Akiri onerinyo ni kintu kitabano. Kiraba vijje Omwavu alina plan. Yes. Erinyo liwoma. Omanyi mu nsi eno si buli omuntu ayagaliza. Oli mutuufu nnyo. Kati gwe oyinza okubanga wavaayo mu ddoboozi eryo ery'omutaka ISP. Ye bwe yategeera nti nno wali ayagala okunfaanana. Kwegamba yakussa amadaala oba yakupushingamuko? Omutaka simanyi oba yakimanya oba takimanyanga naye sirowooza nti omutaka muntu mubi nnyo okutuuka ku leve yagala okukotogera omuntu akola ekyefaananyiriza ekikye because ffenna tuwagala nnyo ffenna tukimanyi of course tujja kuvaawo tukaddiwa we expire ekyo tekyewalika it's inevitable so omuntu yena wabanga avuddeyo nga ayagala okudda mu ngatto zo ko sirowooza nti kintu kibi wandibadde omwembulesinga nogezaako omusupportinga nogezaako omuyira omubiri mu ngeri yonna naye nga sifunako any reaction from him era sirowooza nti mubi nnyo okutuuka ku leve eyo yes si omutaka gwemanyi tasobola kutuuka ku leve eyo nti asobola okukola obutayagaliza muntu ayagala kusituka mu yes mu kifo kye naye nga saawa zino tetukyali we twakwata dda direction eyaffe era tukola bulungi ekintu kyaffe era tubagamba yes kati awaterero oli ku ddoboozi lyo. Okay. Omanyi kugamba bwe tuba tukola emirimu gyaffe kati nga gwo tosobola kubanga tosanzeemu buzibu. Yes. Obuzibu bungi bw'osanze buzibu ki obwo mbutuufu bw'osanze n'ogamba mbutuufu n'otuuka kugamba watuukako n'enseera kigamba mbutuufu sibisobola kampani ke n'obuzibu bw'osanze kutuusa ku mbeera eyo? Obuzibu bwo challenges weziri naye nze nagambye I wanted to be a motivation speaker omuntu asobola okuyambako abantu abala okusituka okubazzaamu amaanyi ng'okozesa ebigambo ebyo byosobye ebyoyigidde ku balala oba byolabye nolwekyo nali sobola kutuuka ku leve ngamba nti kampani ke at any one point sikirowoozanga nako then kitegeeza manyizi njagala nnyo okwogera ekyo ate nga nawe ogezaako kukikola onaagamba oti abalala nti topowa kola bwoti ne bwoti ate gwe kenyini nawe watuuka n'opowa you know yes challenges of course okusomozebwa kubaddewo kungi okusooka society yaffe gye tulimu we twasuubiranga tubeera mu class nga abantu abasinga babeera mu class nga bamanyi ekyokukola oba ekyokuddamu omusomesa nga abuzizza ekibuuzo naye nga batya okuwanika omukono lwaki nti senga awa ansa nga nfu bajja kumusekerera jjukira akaseera ako. Yes kati society yaffe eno ejajinga nnyo omuntu avuddeyo okubaako ye kyakola mu kifo ky'okuwabula batono gye abawabula nti owange yes wale kuva inetereza mwana woti ne bwoti oli ajjanga ekyo si kyakola si muyimbi ne yajaji ngo muyimbi si mwogezi wa sinema ne yajaji ngo mwogezi wa sinema no mumalamu amaanyi oli ajjanga ovuddeyo otandika okugira sinema kifo ky'okugamba nti singa tereza wane n'atandika okugiregerawo be bantu baffe be tuyina and then those people be bantu abatavangayo okukola kintu kiri subject to public judgment taina kyeri avuddeyo nakola yadde naze bwe mbalamba sekerya ngamba be bampa n'amaanyi abo okuzuuka buli kumakya kubanze saa mwenda zisanga nzukusiza okumakya ne kajja sinema zange n'okukolera abantu zigenda otuuka saawa 2 abantu bagendera ku mirimu abamu nze nga nkoze sinema zange nga nkola byange you know so nze ababoogere byensonga lwaki nzuukuka era n'enkola nnyo okubalagako nti omuntu gwe mwayogereranga ati kati yatuuse wano because where I am at least I'm somewhere nange naye sisuubira kubanga saawa zitituusa awantu nga wendirwaliro mu sinema so comments okuva eri abantu baffe zibeera demeaning nnyo zibeera negative nnyo zimalamu nnyo amaanyi nakwanze nange zansanga seeguya of course nga tebandiisa ate nga nze nange nekkiririzaamu ayino kubanga nze newe ebbanga lya myaka 5 nti myaka 5 nja kuba newe nkoze ki gwe ne mojaji nga mwaka ogusooka mwaka ogwokubiri ng'omanyi ebikwata gwe tebinkwatako naawe because I have a time to live nja kutuuka mbeewo so mu time Katonda gye yampa
nokulema etekidokolera ki etekidokoleramu challenge esooka komeza abantu batumalamu amaanyi ne of course eriyo kwaina bakyali bangi abasomye abayinawo abayina bakozeeko abakola ku radio abakola ki yenga bwakusanga waka wa muwala the work is good then osanguli ataina na kyamanya yakoze abo sibalaba era tebamanyi kwogerera and then abantu baffe they make biased judgments kyekisooka their judgments are biased oli ajjanga alina omugezi gwayagala bw'aba alina gwayagala era mwe abasigadde muli babi newankubadde tabalabangako kyabalo kina bavijje osanga olinga yalaba firimu mu muntu omu nga ono gaye yasinga firimu eno gikola yasinga atya nga wagiraba mu ye yekka tiwagiraba ku mbalala abalala tubalaba then asinga atya nga abalala tubalaba gw'omanyi otya nti babi it's okay yagala gw'oyagala kubanga you have the right. Yes. No, ono yasinga ate nga no, you have right gomanyi ko sinzira okubapima bo ina bikoze bitya mutwe I don't mind. You know it's upon you okusala okujja kola judgment yo okoze ki gwe jobo yagadde ne olukuba gwe ina gwe yagala tumula tekimufuula mubi era nze binatulyanga sinema nga mpuliriza nyo bavejja abalala kuba kalize mu library zange buli vejje tumutunda era twatukambi bitundu bimu nga vejja wonte babagula ne tubatundamu banga fitu tuwakaja notion eyo nze mbanja gala ono mubi they are all good just okuvaayo buvi okola mu Uganda tubukaddana mbona plus ne bwe kibange lya abantu 10 asatu 10 abavuddeyo kola ekintu then they are good kubanga eriyo bangi ababikolera mu mind ngabira oneera banga gola suluzi tebosinga Messi naye nga atudda wakikolera mu bwongo ati okuvaayo era haga nenkola ku sinema njajjogerera okusinga w'ekibimba nenga akikolya mu mind practically nga tasobola kola ki so nzo muntu kasitava ina bako kyatandika ko nabako kyakola of course mukonera muntu keep the ball rolling challenge so ka challenge yokubiri of course okola cinema kyetagisa a lot of time najja mazokulaba ebizibu emibiri mu cinema waliwo bali bobulamu of course abogeza mu cinema bazogerera nenga betagotereza mu kebintu bimunga manyi cinema zinezimu ziba ku subtitles ebigambo biyitawo abatamu be basoma kati lyatulekana laba cinema nenga laba oli byanyonyola nebiyitawo nga byawukana era ngo lyagamba Ronage Rusinze zijjako eddobozi ly'omwongerezi nze nenesomera bugambo buyitawo kubanga bwe buyitawo nga naye ayogera ate ayogera birala ayina obugambo buyitawo buki bulala so kati ng'egap maze okugiraba it was an opportunity nenga okay let me fill this gap kanzije nga nze ngenda kukolera muntu ekyo ekituufu kyennyini ng'oli agenda kunoonya ensobi mu sinema ya Ronage nga tagiraba nti wano Ronage yatulimbye nga sikyagalamu so okola ekintu ekyo takes time kikwetagisa obudde bungi studyinga sinema ogisomako n'ogitegeereza ezimu zibiyizi n'obutabo n'obusomako you know obudde bungi nonoonyeza ku baagizannya baagiteekamu ssente mmeka what was the story behind you know yakola etya okiraba kati kiringa waliwo sinema gye mbadde ndaba olwaliro nga ngenda gikolera bantu nga ekwata ku ttaka lyaffe n'ebintu bye tukozesa mu kulima fertilizers and pesticides okozesa ebintu nga fertilizers ebigimusa bino bitugula ebina chemicals enjawulo n'oteeka mu ttaka olw'okuba oyagala okungula amangu oyagala okungula nga kingi naye nga ate weerabidde side effects ezigenda kivaamu nti ofuuyira ebintu byo kubanga oyagala bikule nga tebikoseddwa yadde mu mbeeremu oba endala naye nga ate kina effects z'amaanyi erifa abantu n'ettaka ne mbadde ntikidde okukola research omunene ddala ku topic ngayo yonna n'ogenda ku Google n'okola otya kwegamba kibeere ng'omuntu kyagenda okubeera nga ali mu kirasi ng'asoma ng'alaba sinema eyo ng'oggyeko sinema naye ng'ate gw'olina by'oteekamu ebirala ebiri very very vital ba paramount eri omuntu alaba sinema eyo yes Vijje Ronage w'ekibimba Omwavu alina plan yoyo wawe kwegamba muli kyeneebuuza mufirimu muno mufunamu sente mufunamu sente mulya of course industry ya cinema si nyangu yakufunamu sente yandibadde nyangu senga waliwo ebyali byakolwako edda system engeri film yeziteekeddwa okutambulamu okutuuka ku muntu agiraba naye gwe atulaba ali eyo oyinza okuba olina vijje ng'olabye sinema ze okumala emyaka 5 naye nga tafunanga ku kikumi kyo yes ekisingira ddala obukulu
nti abantu abasinga erige kiri nti VJ cinema agenda ku mutimbagano najenda kitekamu eddoboozi omuntu yenna wadde mbo gikwata nga bwayagala n'ateeka mu library ye n'akuba mu kopi z'ayagala kati eriyo firimu z'obwekibimba eziri embaale eziri embalala eziri emasaka eziri emityana naye nga Ronage tebamu oyo alina library tayogerangako naye okiraba tamwanga ye yadde 10 n'ebirala so challenge y'okufunamu nzibu nnyo eri abasajja bazimazeemu emyaka nga mingi naye nga bakaaba so okukifunamu nga bwe tuli mu capitalistic economy tulinga bali mu jango kati kwerwanako olina kuyiiya nnyo nti nkirimu nsanzemu abakirimu eri abakifunyemu eri abatakifunyemu ngenda kifunamu ntya olina kudda ku drawing board n'osooka otula n'obala nkinoonyaamu ssente nkinoonyaamu linnya kumanyika oba bw'oba okinoonyaamu ssente n'omanya ekyokukola mezi najja nkyagala mu ssente of course nkyagala mu ssente yes era ntandise okuzifuna wadde size nnyingi ennyo nenkakasa zijja kuyongera okujja. Alright, our viewers out there with serving VJ Ronage ow'ekibimba. Ow'ekibimba. Mu mirimu gye tukola, ngamba tubeerawo naye nga waliwo kwegamba abatusika tojayitawo. Omanyi omupiira, bwe twasamanga omupiira, opponent yakukubanga n'endobo. Mu mirimu gino eno temuli ddala ndobo enkokolo ezo. Ne baaba. Era ekimu ku biremeseza enkulaakulana mu mawanga ga Africa byebyo. Enkokola mpitirivu. Nga gye nkomeza. Omanyi ovaayo gwe n'otandika ekintu kyongo olina dreams ezizo z'okitandise wekka. Toyina gw'owalana, toyina gwegomba kuwalana. Okimanyi osobola okubeerawo nga teweegomba nga kuloga ku muntu yenna. Naye nga gwe baaba ate bakuli bubi. Kituufu ekyo. Naye nga tokirowoozanga nako. So enkokola of course tezibulamu nga mirimu gyonna we gibeera. Zibaamu in terms of okuzalawa naddala nga okoze sinema n'oli mulala n'agikola ate enkokola zino nazo zirina stratas oba layers oba levels abakisookamu babeera n'ezaabwe kale ne bano abajja n'ababeera n'ezaabwe mwenna no muli ku level y'emu awo mwetugiraawo nja kusuula erinnya egeragere n'abaana kati nze Ronage sina gwerinako tabbu saagala kumanya ani yakoze eki nze nkola bintu byange abaana ne babitwala katale ne bibaayo okiraba nero osanga ono azalawo akola bw'ati akola bw'oti okiraba ate ka bintu binyo oluusi kireeta ebintu ebyo wakyo tuyita egoism otuuka onobeerawo nga abantu otandika okulowooza nti nze nsinga nze waakabi okira okukwagira okubeera waakabi ne weyita waakabi tebannakikuyita gwe n'okyeyita ewava obuzibu mutandika okwewalanirawo kyova olaba n'enkolagana tulina ebintu bingi bitusomoza ng'abogezi ba sinema of course fena byendowooza nti bijja kuba bizibu nnyo ebyokuggwaawo ate nga bikosa abawogerera sinema aba libraries n'abaziraba naye ng'ate zandibadde nsonga nyangu nnyo okgonjola singa abogezi ba sinema babadde ekitole n'ekizibu okubeera ekitole ne muteekawo association eyammwe esobola okuyabayambako okugusa ensonga zammwe nga mulinamu kali nze nsinga gwe togenda kukolagana najja yabadde yewaana nti asinga nga gwakuzalawa ndozo kira mu bayimbi association yaabwe obeeza buli kiseera zigwa ono n'agiddukamu okukwewaana buli nze nsinga kati okwate mu biseera biri ng'osobola okukwata Bebekulu Camilo ne Bobi Wine babeeramu association yemu newangaalawo olwakali ani nze nsinga alina abawagizi nga babawaga gwosinga oli kafulu akiraba so ebyo bibaamu of course kokola mweziri ziva eri abo bennyini n'abantu mu society mwe tubeera basinga tebaagala kulaba nga omwana wagundi asituka atya kakana ketube wano jjo kakuze nkalaba kasituka katya kajja kuddawo kasaaga naye nga bw'osituka mu kitundu gw'ojja okukwata ku balala yes ne kati gwate bw'osika agendayo kati owa ate anaayitawa kuba ffenna buli muntu asitukira ku munne okiraba so enkokola mwe ziri nnyo of course nga bwe ziri buli wamu. Alright, kati waliwo kwegamba nze omanyi bwe mba nga siri mu bino mu mawulire mbeerako mu kisaawe eyo nga nsamba ku mupiira so I'm a good footballer. Baguno ogw'ebyayi naye kati gwe bw'oba nga toli eyo mu kukola firimu mu kwogera firimu ki ekikutwalira obudde ekirala? Kisooka kusoma
laza abantu basiga bangamba nti leka Ronage okyasomera kinaawe okusoma ebitabo okusoma ebitabo n'okubeera mu ssomero ate ngenda kusoma paka obulamu nga buli paka bunafuna PhD era saa zino nkeera nga nkoze byange nengenda mu kiraasi nensoma nenkola ntya Ronage kati osomera ki buli kimu okirina nange mutufu tutogamba buli kimu kanegatte kwabo mutufu nyiza okuba si buli kimu kale wadde siri bubi wakati sisobola kira muntu nensabiriza naye eriyo akola naganika Ronage osomera kinaawe oyina business kwa sente buli lunaku okiraba wuuyo ensi etandise okutegeera aye kati tunoonya kimusomero kumbe nze sinoonya bugagga nnyo okusinga nensinga kunoonya knowledge tinewe ndi bankaddiye nga nina bwensobola okubaako wentuula nemba nga nsobola okubaako abalala bengaide nga nkozesa ebigambo byange ne experience n'ebyo ne knowledge kubanga okuyiga ko tekuteekeddwa kukoma era tekukoma okuyiga tekukoma so kusoma kisinga obukulu ekirala mbeera ndi muwandiisi w'amawulire mbeera nnyo mu kuwandiika amawulire ago omupiira sikyagwagala nnyo kasana natandika okubeera bize nengukyawa bakoba endobo si kunkuba ndobo ebyokugusamba byo nalinga ngusamba era ne ku campus nga ngusamba ne guna guvaamu yes sikyagubeeramu omupiira bajja kukutula okugulu so ebyokusoma nze kyesinga okwagala nnyo okusoma yes weraba mu myaka 5 mu maaso oba 7 myaka 5 oba 7 of course nja kuba nga ndi wala buli kimu ekibanga kitambudde bulungi nga bwenkyagala of course wabeerawo uncertainties oluusi zituukawo nga badde tozeetegekedde neraba nga of course nja kubeerawo nga ndi wakabi nja kubeerawo nga mu sinema ndi wala nnyo kuba kati ate tuzikola nnyo abazigula kati tulina bangi of course tetugendera nnyo ku bigambo byakutuwaanawaana nakutusuutasuuta kubanga oluusi kitusuula abantu malala ago kasaba kuwaanayo lumubbiri n'ofunayo akakubira essimu nti owekibimba gwosinga nga naawe omera amalala nze ne bumpaana ebyo ngambe mbirekawo ngamba kale ono byampaana babiwaanawaana dde abantu bya bulijjo so myaka 5 of course mu sinema tulyako tuli wala ate njagala myaka 5 mbenga sirinzeka mu bya sinema kyentegeeza nti nga nange nina omuntu agamba nti natandikira wa musajja oyo mu kwogerera sinema oludika nawo n'abavijje balinga bana bajja mu studio yange nabagamba mujja kukoleranga bwerere njaba downloadingiranga firimu amasanyalaze ga bwerere ate kitali walala kira nange kijja kumpa nnyo essajju myaka 5 mu maaso ng'omwana alina walinga aga nti nange natandikira wa musajja oyo at least yes myaka 5 so neraba nga ndina abantu abamu benkutteko nga tulina we tuli. Alright. Kati omanyi mu bintu bye tukola wano. Yes. Tukola ebintu kwegamba nga tuleka emikululo. Ligase. Omwana oyo waliwo atulabe essaawa eno. Yandyetaazi mutufu nga uli ayagala okubeera Ronage addako. Owekibimba. Owekibimba omulala. Omwavu alina pulaani. Omwana oyo mutufu omuzizaamu otya amaanyi aleme kupawa ku kirooto kye. Ekisooka bw'obanga olina ekirooto manyi kikulu nnyo okuloota naye bafirika batuvuma nnyo tulina loota bakimanyi nti tuloota ne tukomyawo naye obanga olina ekirooto yagala kufuuka mwogezi wa sinema eno yessaawa its time tandika kati kisooka tolina nkya there is no tomorrow there is no future gwe tandika kati situka before it's too late teri failure esinga kutya kutandika teri kulemererwa kusinga kutya kutandika wejjeeyo tandika ekisooka ebintu ku byosaanidde okukola kola okwebuuza webuuza oludde kuba kirimu abamu bayinza obutakuwa attention ne si bonna nti bajja kugaana waaye mukikola mutya bwe banyaga otandika nkoze ntya walange n'abangi abaneebuuzaako era nembayambako nibagamba nedda ojja tandika what about so vaayo kyekisinga obukulu tandika leero sinkya siddi tandika leero tomanyi kiddako nkya then ebigambo by'owulira eby'abantu there are so many crooks nze bayita n'aba morons crooks abasiro batalina mulamwa bagenda okumalamu amaanyi ekiraba naye kozesa ebigambo byabwe ate okubikozesa ng'ekintu ekigenda okusitula buli ku makya ekigenda okuzzangamu amaanyi okiraba obeeko we weeteeka in a year from now in 2 years from today in 3 years from today ebigambo byabwe gwe bikozese ng'ekintu kwogenda okuzimbira nesenga onaabigenderako tolina kyogenda kukola mu nsi buno eri abajja okugamba ebirungi nga bikuzzaamu amaanyi bakone abagamba ebibi bonna gwe bikozese kobazimbira you will be successful in life.
Omanyize nga sina kusinkana madde nsubira omusajja omunene nga omukulu okitegeera eddoboozi watuba tulaba firimu eri tuwulire omusajja omukulu nga madde nze kyensuubira oli myaka ng'emeka manyi lwaki nsese nkoze ku live shows nyingi mu byalo eyo wawa naye bw'otuuka bwoti abantu basobola okugamba baleero tusubira omusajja nga mukulu nnyo omusajja nga kumbe kaana kali myaka 25 26 kumbe siri muto nnyo oli musajja mukulu myaka 27 ne musajja mukulu nga bwondaba bwintu ebyakajejo just kugaida dobozi erimu ebirungo dobozi liriwooma dobozi kwe gali akusookayo dobozi liwooma olimanyi nanga lwenkola sinema neziteeka mu kunenga ne dobozi longa linsuseeko nanywedde ekireero naye nga sinywa kitamiiza dobozi nalikoze kugaida dobozi lyero nange lyenze gwolaba yes alright ladies mukulu ekimala you can do something tawo basoboka benaku zino bamanyi ngene owuzuma ne kapulimo kazi babutunda gula nekeresi asoboka Ronage mutuufu akwagadde kwegamba akwagadde mu mirimu firimu zo azisanga wa firimu zo yes webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo kikulu nnyo sinema zaffe of course ziri matundio ga sinema gonna okwetula eggwanga naye nga headquarter enkulu ozijja ku maduuka ga Ronage onawo osanga Ronage firimu zo wali sinema zaffe zonna empya n'enkadde then ku mutimbagano tulina website yaffe eri www.ronagefilms.com www.ronagefilms.com ogenda osanga sinema zaffe zonna empya n'enkadde buli bonna bwe twatandikirako ebindi by'omutawaana kati bye tukola n'ebindi by'omutawaana mwana ate nga bya tabu nnyo aya so ogenda ku website eyo ojja kubisangako byonna ku ebiri of course osasula akasente akatonoko omwezi so oba togisanze mu library of course ku website tejja kubulawo then tugoberera n'okumanya byonna VJ Ronage ow'ekibimba byakola ogenda bugezi ku Facebook n'oteeka mu VJ Ronage ow'ekibimba n'otugoberera then namba y'essimu tuli ku 0703 16 44 ojja funa ow'ekibimba. Alright nice to have you. COVID tomutidde. COVID wano kwegamba twa sanitize nze. COVID tomutidde. Twa sanitize. Nenga banayogana mwekube corona waddala. Omanyi kano kakulu nnyo nga machimanyo like natyo kumaliriza. Mu bisira bino bya social media nga buli omu publisher nga buli omu producer so kwate essimu yo notika ekiri ku mutimbaga nekisaasana mu dakiika emu nga kituuse Kenya kiri Switzerland kiri dawa tuyina lot of propaganda atambula n'otuuka ng'omuntu waffe takyalina kiki kyakukiririzaamu okujja kuli kitambula so propaganda mungi atambula coronavirus okiraba and then nga bamuwuliriza amaanyi gakuggwamu you know abantu baffe tebamanyi kusengejja kiki ekituufu kiki ekikyamu kyovula ffe abamu tetumala gagoberera buli kintu tuyina emikulu gyaffe kwe tujja mu olege tumanye nti gano geesigika ne tuli mu information age nga buli mwamu alaga sharing nga kyafunye kasa kimunyumira oba kituufu oba kikyamu kasa kiba nga kiwawaaza amatu oluusi twekomeko okwo kumalaga sharing ebintu sharing ebyo bina bangi abagenda okukosebwa olw'ebintu ng'ebyo kati propaganda mungi atambula coronavirus okiraba mungi nnyo ate nga mubi nnyo oluusi alemesa abantu baffe agenda malwaliro nti ate bona agenda eyo ate bajja kuttirayo ate bona agira eno ate bajja kukolayo kino okiraba naye nga amazima corona waali bubu mulina omuntu gundi mu byokujjanja omukubira omubuuzi ajja kubuulira boba tusobola kwesiga balala wakiri kubiri wamwe mu family gwewina oba okukyalo yajoga nti corona gyali owaddala ataluma atata twewaana azime tuli bafidika emisayi gyaffe migumu muganda wange ennaku zino kasosanga omwana wa myaka 10 ng'alina mulwadde wa pressure mulwadde wa sukaali tuli balwadde ffenna mu ngeri yaffe ku myaka gyonna so twewale corona tuve ku propaganda oyo twekuume. Aya anti kati ngenda bwa mukasampo ngabo tukikola tuli mu studio of course wano twali bioma nenda kikolamu nga you know hey good people Owechi Bemba akomyeo neta bo
tukomyenekana katandika nengo line veja Ronage wechibimo Omwavu ina plan kutesaka katandika. Of course katika omusende veje siweji mabanja kuti gwanga nga Ronage Firimu zine kangulumira sakona badene buno kwetule gwanga kagera kwa kajivunyo kamala kagera ba romantic muko norecho twandira bakukomba pira oh my balakala ufikum Mwena wali kumaini skills yugi awek bimba watumide mwana abagalanya veja Ronage ne ku YouTube teka mu veja Ronage wechibimba oja tufuna mugamba chinaye mwena bachali bange nabagamba kabaka Ronage asabula agunda akuba au Chichi choyogero wacho tamanyi kwegenda bugenzi wali eri ku Facebook teka mu VJ Ronage owechibimba kabaka mwana wange atenga ne ba skills media nabo batabu ate bakabiba gunda eranze ne wano wendi nepukidde dda. Of course abalabi baffe abadde VJ Ronage buli kimu kibagambe buli kimu kiwulidde. Of course gwe ngo owulira olina ekibuuzo kyo wandyagadde okumwebuuliza osobola okugenda ku Facebook no typing amu nti VJ Ronage ow'ekibimba n'omufollowinga osobola okumubuuza ekibuuzo kyonna mu ngeri emu oba endala. Ne selebu yenna gw'owulira nti wandyetaaze okumufuna tugenda mukuleetera wano ku Mining Skills Media ennaku nga bwe zeediriŋŋana naye nga mu kiseera kino we are signing out. Thank you.